Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibye Mr. Sozi, wamna abasozi mu family. Naye kansubye nti nomule bulungi. Abatuweereza ku story, kambi mwebale nnyo. Mwebale kuvaayo nga muli bavumu. Stories neno waliwo gy'owulira mbu tufuna byaddala ng'ekwatako naye ng'enjawulo eriwo. Engeri gye kya happeningamu nga yeeyawukanamu. N'engeri kya closingamu naye ng'olabya ddala biri similar. Ati so waliwo sister wanene yaweereza story. Zirina bbiri. Emu nalabya ddala nga kifaananyi kyange, endala ya sister wange ng'emufaananira ddala bulungi nnyo. Naye ekintu ekyo tuyinza okitwala ng'ekyokusaaga naye ng'ate kinene kubanga kyatuuka ku muganda wange. Naye bwe natuddeemu nga mpuliriza story eyo nenzijukira replies namuddamu ne nga maybe namudisa mbu tamanya oba oli awo n'obuto. Nali muto ne kati nkuzeemu. Yali mwaka gwa mmeka 2017. Yali 2017. Twagenda mu family meeting nensangayo sister wange oyo. Kati waffe tulina ekintu nti abaana ffenna oba oli muto oba oli mukulu tweyita baabaaba. Enjawulo ebeerawo awo nti bassenga ne baataata be bokka babeerawo ng'enjawulo naye nabo ku mugigi gwabwe beeyita baabaaba. Kati naffe n'olwekiro ekijja nga kitukuliramu. Osiŋŋaana omuto ng'ayita omukulu baaba, n'osiŋŋaana omukulu ng'ayita omuto baaba. Kati sister wange namusangayo mu kyalo ne tusinkana ne tunyumyamu. Nampa ennamba ne tukomawo e Kampala. Kati ne tubeera nga tunyumya. Kati sister wange ono olunaku lwalirumu ng'afuna omulenzi. Byonna abiŋŋamba ng'anyumizaako kaganda ke. Afuna omulenzi eyasooka okumukwana. Omulenzi eyasooka okumukwana ng'ajja mu maaso ge ng'amugamba muwala gwe nkwagala. By then yali akola ku dduuka ery'omukyalo omu eyandibadde nga mukamaawe oba eyali mukamaawe. Kati omuvubuka oyo mumukwananga mukulu wange amugamba nze sikwagadde olw'ensonga nti byonna obyogedde naye nze saagala musajja mukatuliki. Njagala musajja musiraamu. Gayi n'amulemezaamu oli n'agaana n'amugamba anyway kale ekyo nekiggwa. N'omulala n'ajja era bajjanga bonna okumukwana kubanga ye n'eddiini bali bati. Mukazi yeebikkirira n'ajjula alabika bulungi nnyo nga n'owokubiri nga naye ajja. Kati ndowooza I think abantu baneno beenyumizanga nze nga nze bwe nkirowooza essaawa zino eno nti akawala ako tukakwana naye tikaagala musajja atali musiraamu. Aba ali awo Allah ng'amuleetera omwana w'obulenzi omuyisiraamu ng'ajja. Assalamu alaikum hajati. Salaamu nga zikwaya. Walaikum salaamu sibyete hajati. Hajati nange ABCD nkwagala. Kati ono omukazi bwe yatunula n'agamba waawo musajja bujo gwe njagala ow'ebirooto byange kirabika atuuse. Musajja musiraamu, musajja alabika bulungi, musajja ayambadde bulungi ng'obuyisiraamu. Lwaki sigenda n'ono? Nga beekwanye. Abamala okwekwana ebyo byonna nabinnyumizamu ogwo omwaka gwa 2017 kubanga era byonna byatuukira mu mwaka akaseera. Kati nga nnyumizaako obufumbo bwalimu kuba nagenda omusinkana ng'olwedde mufumbo ng'alina n'abaana. Kati bamala okwekwana nga batuuka ekiseera ng'omusajja amuwasa kawundo kakubye eddirisa. Sister wange ng'agamba omulenzi mbadde nteesa tugende ewaka tukole nnika. Ko omulenzi ng'amugamba ekintu wangi okimanyi bulungi nnyo nti nkwagala. Njagala ngende ewammwe nga neetegese bulungi era neetaaga nkole nnika nkwanjule nkuwase nkukuba embaga ko yekaali. Naye gayi ng'ayina eddiini gayi olwa Friday asiba ku muzikiti ekisiibo bakisiiba bombi bazuukuka ekiro ne basaala. Wabeerawo ennaku ze tusiiba mu wiiki ng'ezo zonna bazisiiba. Mukama ng'abawa ezzadde nga bazaala omwana waabwe eyasooka ng'abeerawo
ng'azaala ow'okubiri ng'abeerawo, ng'azaala ow'okusatu ng'abeerawo, abaana basatu balamba. Omusajja yayagala sisita wange obutamujuza. Omusajja yafa ku mukazi we n'amwerabiza n'ennaku yonna. Sisita waffe nga ye muntu ajja mu kyalo ng'omulabya ddala alabika bulungi, buli kimu olabya ddala omukazi ali malidaadi. Sisita oli mu butuufu nga bbaawe amufaako, naye nga buli wamugamba bagende ewaka omusajja amugamba ogira olindako. Kati no naye n'abeera relax n'alindira ddala. Sijja balwisaayo ng'obulamu butambula n'omwami. Bagamba ekiswaza omugagga kusesemaatula, naye ekintu ekyo ndaba si kituufu kubanga omuntu asobola okukolako ku choice n'akyusa n'alya ku ntula. Olunaku lumu bba wa mwami nga taata w'omwami ng'afa 2017. Bba w'omwami oyo bw'afa nga bamukubira akasimu alo nti waabitegedde nti nedda nti taata we afudde, nti taata afudde, nti ye ng'akuba mulanga ng'ajja agamba mukyala we waabitegedde nti nedda taata afudde, ng'amubuuza taata ki. Kubanga lwaki yamubuuza taata ki? Nti omwana ono sisita wange yakyalanga ewa nnazaala we. Ewa nnazaala we nga waliyo step daddy w'ono omwana ow'obulenzi oba omwami we. Era nga nnazaala we mukyala musiraamu nnyo 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 nga gye nkomeza. Ne step daddy nga naye musajja musiraamu nnyo nnyo nnyo. Ono omwana mujja na nnyina. Ng'era ne baganda b'omulenzi mama be yazaala mu step daddy bonna baana ba Bisiraamu. N'abaana be baazadde mu sisita wange bonna baana basiraamu abatonnya. N'amugamba taata wange yennyini nnyini, naye ekyo yali yakimunnyonnyola nti eri mama wange yanobayo no step daddy wange naye yali tatuukangayo. Nga mugamba taata wange yennyini anzaala, nga mugamba kaale. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Ng'era ne baganda b'omulenzi mama be yazaala mu step daddy bonna baana ba Bisiraamu. N'abaana be baazadde mu sisita wange bonna baana basiraamu abatonnya. N'amugamba taata wange yennyini nnyini, naye ekyo yali yakimunnyonnyola nti eri mama wange yanobayo no step daddy wange naye yali tatuukangayo. Nga mugamba taata wange yennyini anzaala, nga mugamba kaale. Nga sisita yabeeteeka mu ddene nga beegattagatta bagende naye basobole okuba nga batuuka mu lumbe. Kati mu kutuuka mu lumbe bali mu takisi zivuze bayingidde ebyalo. Bali n'abaana baabwe n'ababawerekeddeko okuba nga bakola ki bagenda okubaziikirako. Batuuka mu bitundu. Sisita atandika okuwulira omutima gwekengedde aga naye kawuume. Kati jjuka baava ku Mmeyi ne bayingira obwalo. Kati obwo bwalo bwe tubeeramu nga bunoga nti kati nvudde ku Mmeyi tuyingidde mu bwalo ewaffe. Kati sisita agenda owulira buno kamutambuza ddembe koogera. N'agamba ye eno gye tuyingidde nga mpuleyo kamutambuza ddembe kabadde ki? N'agane enewe n'ewaffe erolda wadde tuli mbasiramu neera batwetoolodde abamu balina bakatuliki n'atakiwa maani. Emmotoka neeyongera mu maaso. Batuuka gye batuuze mu kakubo akakyamu okudda ewaka era ng'awulira amaloboozi ga mutambuza ddembe. N'atandika okuba nga yeesikamu. N'agamba ye eno bw'omutambuza ddembe bubadde ki? N'agamba owaayi enewe kino kyalo. Abaali awo nga batuuse mu luggya. Bwe batuuka mu luggya lwali lunene ng'omwami amugamba tuula awo nzije.
kati red flag ey'okubiri agenda otuuka mu lujja awulira ennyimba eziyimbibwa za Bukatuliki. Agamba ennyimba ez'Obukatuliki ku mufu Omusiraamu ate bino bizze bitya? N'agamba oba antuuzizza mu banneyiba nga tetunnatuuka gye tugenda ziika ne yeegumya nno jjukira ali yekka. Mu b'eŋŋanda ze talinako n'omu gw'ali naye alina emikwano gye kwanza yagenda okunkuya nali ku mulimu redde kati nga tasobola kunfuna n'anterako buteezi message ng'alina okuba ng'alina okugenda. N'agamba ndowooza kirabika bamutuuzizza eno. Omwami ng'ayingira nnyumba ng'atuula eyo kati aba akyatudde batuwayiseewo essaawa nga zizo 2. Agenda okulaba nga bamutambuza ddembe buno obuto obwali buyonka ndowooza gye bwali buli mu kiraalo nga butoloseeyo nga wabawo akamu akayitawo bwe cwi akayitawo nga kasala nga kabayitamu bwe bati ng'agamba nfudde nze. Ono omusajja tebabanga Bakatuliki. N'agamba naye ekisoboka nga yeegumyanga nga kyakavudde wa neighbor ke katolose ne kayitawo nga yengera nga yeegumya nejjuka ennyimba aziwulira kamutambuza ddembe akalabye negye baayise okujja nga bayingira yabadde awulira amaloboozi gaabo nengera sitiru akyali mu kireri eky'okwegumya. Aba akyali awo ng'omwami ng'ajja afuutuka mu nnyumba nga bamusibye bye balamba abaki baabana bamulekwayo kalasi safari stupid. Kakati oba nkomyewa ayo nange yanzijukiddewo nga balambye bamulekwa tali mu ngatto bamusibye bulungi nnyo enkutu ebeera nkutu omusibamu ekyayi mu kiwato sisobye Oluganda nange ng'avaayo bwe yavaayo ng'atunuulira omusajja ng'agamba bannange fayina omusajja mulekwa nti ye naye nga sibitegedde bulungi ng'ajjanga amuyita ng'amugamba maama gundi jangu ng'asitula n'abaana ng'amugamba leeta n'abaana ng'asitulako omu omuto ng'akwata ababiri ku mukono omukyala nga bayingira munda mu nnyumba. Olwayingira munda mu nnyumba ng'amugamba maama gundi waategedde nti nedda wano weewaka era we banzaala. Ono ye taata wange omugenzi essaawa zino eno era taata wange amannya ge ye Gundi. Muzimu items etutunda ku Masses Quality Beddings carpets. Carpets zonna ebika bwe biti sizes zonna waliwo ebika ebirala bwe biti fluffy zino baziyita fluffy carpets nazo tuba nazo sizes medium ne large. Tubeera ne carpets ze bateeka kumpi n'ebitanda baziyita bedside carpets. Bedside carpets waliyo bweziti waliyo ne carpets endala nazo bano abaagala ebitonotono ku kitanda nga tebaagala bintu binene nnyo n'eno kuzo eno nayo bedside bweti mukala zonna ez'enjawulo zonna. Carpets zonna tuba nazo eziri fluffy ku bbeeyi ensaamusaamu ofuna carpets $7,000, $13,000, $20,000 zonna ofuna carpets. Kati ne kino kika kirala bwe kiti nakyo ki bedside mukalaazi zonna ez'enjawulo kalaazi nga 7. Ono naye bedside carpet. Bano abataagala neera binene ng'oyagala teeka ku kitanda ono naye bedside carpet ono bw'ati. Kati waliyo n'ekika kino bwe kiti mukala zonna ez'enjawulo kino bwe kiti ekyo nakyo abamu bakiteeka mu ddiiro makati omulala n'agambye eno sayizi nze gye njagala mu kisenge ono ayina fa bagiyita rabbit fa ono bw'ati ono agira mu sayizi emu yokka bw'eti eno sayizi eba medium. Mukalaazi zonna weeziri. Zino carpets zisangibwa ku Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe ey'essimu
eri 0787219998 erine ku WhatsApp. Okuva n'olwaleero njagala okimanye nze ne musajja mu Katuliki, amannya gange nze Gundi. Abaana baneeno balina okukyusibwa amannya. Abadde Sharifa afuuse Gundi, abadde Hamza afuuse Gundi, abadde Hajara afuuse Gundi, ng'omukazi ng'awunga. Omukazi ng'awungira mu ddiiro. Sisita ng'asooka awunga tayina mukutteko nga yeewuunya, ng'asooka asiriikirira tayina kyakukola, olwafuluma ennyumba ng'amuzabali nga mwataata Gundi. By'ongambye nga sibitegedde. Bulijjo toli musiraamu? Ng'amugamba bulijjo nze siri musiraamu. N'amubuuza lwaki wannimba nti oli musiraamu era n'ondaga nti ggwe eby'obusiraamu muli muti? Kuba ye sisita agamba n'ekiro okulya eddaako ng'ekizibu kituuse omusajja nga yamuzuukusa. Simanya kusaala ng'omusajja yamuzuukusa ng'amanyi n'omusaazisa. N'amugamba ebyaddala kiri nti nze sibeerangako musiraamu, maama wange ye musiraamu, ne step daddy wange naye yali musajja musiraamu, gye nayigira eddiini ey'Obuyisiraamu ng'egye nabeera ne maama wange. Ekyokubiri, najja okukwana nga nkimanyi nti toyagala musajja atali musiraamu, ng'ate nze ndaba enkwagala yegwe omukyala gwe ndaba mu future yange n'abaana bange. N'ensalawo n'esaddaake neefuula omusiraamu naye ng'ate siri musiraamu. Era kwe kujja n'enkulimbalimba nti ndi musiraamu olw'ensonga eby'obusiraamu nali mbimanyi, naye ekituufu kiri nti siri musiraamu era sisobola kusiramuka, nyinabeera mu ddiini yange. Omukazi ng'asooka awungira mu bitooke nga tabitegeera, alina okukkiriza ekiriwo nga baziika nga badda waka. Kati mukudde waka nkubira essimu aŋŋamba sisita konze wange munnange bwekiti ne bwekiti ne bwekiti kituuseewo mulumbe bwebiti ne bwebiti. Kati nze olw'okuba nali muto n'obusiru sifumbirwangaku, kale bambi bwenna disitory y'omukyalo oyo gwe baalimba eddiini gwe baalimba amannya, nawulidde amaziga ku mutima gwange biki bye naddamu muganda wange nga ndabira ddala mu butuufu yalina obulumi. Ne ndabira ddala nga kitadde mu bigere byange ng'obwo obulumi bwali bw'amaanyi, naye by then nze nali sirabanga kyamaanyi, nali sifumbirwangako, sizaalangako, sina kyentegeera. Kyenva mugamba sisita nti wangi byonna nga binyumiriza nga bimbanyumiriza ebyali mu kuziika. Mugamba omusajja obadde omwagala? N'aŋŋamba ye mbadde mwagala. Ne mubuuza omusajja oyo abadde akujuza? N'aŋŋamba abadde tanjuza. Ne mubuuza omusajja oyo olinamu ekintu ekyaki wali omulabyemu ng'oggyeko ekyo ky'oguddeko olwaleero? Ko ye nti nedda. Ne mugamba tuula ofumbe. Omusajja bw'abanga akulabirira takuba, akujjanjaba, abaana abasomesa, eddiini tekwawula na mwami wo, ate wuyo mwagala n'okufaayo afaayo. Ne mugamba era y'ensonga lwaki yali yagaana okujja ewaka okuwa nnika? N'agamba era omusajja yamugamba ekyaŋŋana okujja wa mu kukola nnika nga sisobola kukkiriza kubeera musiraamu. Yali ayagala kujja kukola kwanjula naye ng'ate alaba sitiiru waliwo ebitajja kutambula bulungi ku sayidi ye olw'eddiini. Mugamba kuba bye namuddamu nabimuddizaamu fiiringi zange nga nze ki kyempulira kyenjagala nti bwe mbeera nze nandikkiriza ne ŋŋamba olwedde muzaddemu tugendera awo. Era ne mugamba olwedde omuzaddemu abaana ogenda balekera ani? Ogenda kuddawa? Tuula ofumbe. Ekyo kiveeku, yakulimbye fayini otegedde amazima, tula wansi obeere mu bufumbo n'omwami wo. N'aŋŋamba sisita sisobola. Taata nnyenda mugamba ntya? Ye maama akiwulira atya? Mbeera ntya n'omusajja Omukatuliki ne mmubuuza kati ogenda kukola otya ng'olidde omusajja omuzaddemu abaana? Ndowooza bambi yawulira n'obusungu bye namuddamu n'asooka n'andekamu.
namala ebbanga nga tetukyayogera about kwebyo ebintu. Kati ndowooza mukazi wattu yagezaako okukisika abeerewo mu obwo obufumbo n'omwami we, naye ng'alaba tekigatta olw'ensonga eddiini omusajja yamulimba nnyo. Ne bafunamu ze hando n'agamba omwami we. Ebyo n'abingamba oluvannyuma lwa wiikisi 2 n'amugamba mukwano olaba nti ye buli kimu kibadde kirungi mbadde ekwagala naye empulya seewulira kamfate nga ndi naawe olw'eddiini. Mbadde nteesa katwawukane nzire ewaffe tusigaze abaana ko omusajja kye kitajja soboka ekinkwagala ate n'abaana bange mbaagala sisobola kwawukana naawe mukazi gonzije wala twezimbe tufunyeko etutuusa ate ng'ogenda olagawa. Mukazi wattu ngalowooza byakusaaga. Sisita ng'asooka abeerawo ng'agezaako nga kigaana ng'asooka avaayo mu bufumbo. Bwe yavaayo mu bufumbo yamala omwezi nga gumu ng'ali waka. Kati omwezi nga gumu we yafunira omwami ku kyalo, omwami Musiraamu. Naye ejjuka bonna baali babeera mu kitundu kyekimu. We yagenda ne wa maama we baali babeera mu kitundu kyekimu n'eno gye yazaala abaana oba gy'abadde mu bufumbo. Kati ng'oyisaawo ekyalo kimu n'otuuka ku oyo omwami gwe yafuna ng'oyiseewo omwezi gumu ng'omwami Musiraamu. Ng'omwami amunnyonnyola ensonga ze ono z'ayagala nga n'oli amunnyonnyola by'ayagala nga mala mugamba mbaddeko mu bufumbo nina n'abaana bwe bati kolinga nga tekirina buzibu nga batandika kwajja bufumbo era omusajja oli yayagala muganda wange obutamujuza n'amufaako. Kati kumbe ono omusajja ono taata w'abaana yasigala amulinnya amanda. Laba bwakizuula nti omukazi yafunye omusajja omulala. N'amukubira essimu n'amugamba wafunye omusajja omulala nze n'ondekawo. Bw'okufumbirwa omusajja omulala n'akutwala ffenna tukufiirwa. Mpozi ng'okomyewo mu maka gange ko namwe ekyo kitajja soboka. Nze omusajja gwe nina Musiraamu. Saaga musajja atali Musiraamu ate wannimba senga waŋŋamba amazima. Naye nkimanya nemanya kikyenfumbiddwa. Nange sisita nga basooka beesikamu kaawe empanvu n'omusajja omusajja ng'alemerako. Ekyavamu omusajja ng'asirikamu omwezi omulala gumu egyo 2 nga tamuwuliza takola ki n'amanya ndowooza yabivaako. Okumba omusajja yasigala atambulira ku sisita Amanda ng'amutambulirako. Kati olunaku lumu sisita aba ava mu katale nga omusajja amukwedde ne ka bizinesi mu katale akola nga si yalina ennyo naye ng'era at least olaba obulamu butambula. Omusajja ng'atamwekwekerera nga yagula ejjambiya ye ng'amwekwekerera bulungi nnyo. Sisita aba atambula budde bwa kiro ava mu katale agenda ewaka omusajja ng'asooka atemaatema yatematema omwana wa ssebo ng'amugamba ffenna tukufiirwe kubeera n'oyo omusajja. Ng'asooka aleeta ejjambiya nga lwagezaako okuleeta mu feesi gino emikono gine n'omuzonde mulaba ku sisita wange ogamba oba yagwa mu ki. Ng'aleeta ejjambiya ng'amutematema gino emikono yamutematema ng'atematema oba akabizi. Bannange yamutematema ng'ono bwageza oteekayo gaadi ateekayo emikono wano mu feesi ne zijjamuko embala entonotono. Kati aba akyamutema amutema mukama ng'ayamba. Wabeerawo booda eyajja ekuba ettaala eri wala. Kati omusajja n'atya n'adduka. Mu kudduka ayita omukazi nga n'asirika n'amira omukka n'amanya nga kala sitoofudde lwakiri banansiba n'adduka naye ng'ono awulira naye ng'asanyaladde. Booda eyo ng'esanga omukazi awo nga yenna atonnya musaayi ng'emuyoolayoola nga bamutwala mu ddwaliro ng'adde engulu bamubuuza ani gw'omanyi ng'akubira bbaawo ono omupya gwe yali yafuna ng'ajja ku kitanda ng'asasula ssente ng'ababuulira sitoole. Kati nange olwo ankubira essimu ambuulira ekyamutuuseeko n'essawa ya kaakati nga wamulabyeko.
enkovu zonna zaalina zirina lwa musajja. Enkovu zonna zifenya kyajja atandike n'okuwonamu awo. Wakati ateekayo keifaananyi nolaba nga atleast kaateredde. Last year lwazzeeko engulu kuba yavunda nnyo. Musajja yamutema nnyo, yali ayagala mutta. Naye nga kikumulimbalimba ddiini. Kale bwe nawulidde sisita ng'agamba nti omusajja yamulimba ekika, n'amulimba amannya, n'amulimba nti simanya Munyankole, ne mpulira obulumi obwa sisita bwe yafuna ku olw'oyo omusajja. Ne mpulira amaziga ku mutima gwange nga gatonnya ne ŋŋamba butuufu muganda ng'ekintu kye nnamuddamu oba osanga kyamulumya. Naye nga munnange omusajja oba ofaaki nga munno omulimbye n'amanya amazima ate n'omutuusa ne kweryessa. Mukulu wange bw'atyo bw'ali n'ebiwundu eby'obukulu ebiriko abaana 3 olw'omusajja ogaana omufumbirwa. Naye alhamdulillah Mukama mulungi bbawe yamujjanjaba ne kaakati akyajjanjaba lukwa nti agenze kati atereera bulungi. Bali bulungi. Takyali bubi. Oli gy'ali siddanga munabbi mubuuza era tukoma kwebuuza bwebuuza ku ebyo nti otambula bitya n'agamba mwendi mpola naye nga kinga musajja. Mr. Sos ebyo n'ebyange. Amazima gennyini owulira ebintu noba nga tosobola buteewuunya. Ate nze nabagamba nti ebintu ebisinga gubeera mugugu naye si mugugu eri oyo agwetikka. Waliwo omuntu agamba nti ekyo nakyo ekyakutuukako, ekyo nakyo abantu okyogera ng'okiyita kitono ng'olaba temuli makulu kubanga tekituuse ku ggwe. Nabagamba nti mu relationship oba mu mukwano waliwo ekintu ky'oyinza okusanga nga kitta relationship emu ate relationship endala ng'ekyo si makulu. Kakati nga byewanyisa bwewanyisa oli ng'agamba nti nze ekintu kino kinnobye w'omusajja nga mukazi munnaakuya n'agamba lindako ng'okeera enkyanga osiba engugu olw'eyo ensonga nti ye kati ate yina akunyumiza ensonga eyinza okumutwala kati nga ggwe ensonga etwala mukwano gwo tekunobya naye ng'ate ensonga ekunobya ewuwo oli temunobya. Waliwo ebintu ebirabika nga bitono naye mbabuulire. Sisita asinzidde ku mboozi gye twawulira eya sisita eyajja n'atuwa story ye nga yeebuuza omusajja gwalina muntu kikaaki n'amukweka identity ye ebbanga ggwanvu agenda okuzuula ng'amanya amatuufu agaggaayiwe malala naye n'amanya g'abadde amanyi ye nga ye oba g'amuyita ge yamwanjulira nga nago manya malala. Kati eri agamba nti bannange nze omusajja njagala ng'oli bw'agambe tagula byakulya akutulugunya talabirira baana. Kati ng'abantu balowooza mbu ezo z'ensonga zokka omuntu z'ayinza okwesigamako to hang in there okutoleratinga nonsense. Okimanyi nti mu mateeka ga Uganda singa omuntu omufumbirwa nga muli balokole n'atuuka n'akyusa eddiini n'asiramuka n'agenda mu Katuliki, eyo nsonga enzigumivu gy'osobola okuyimirirako mu kkooti n'osaba babaawule mu bufumbo n'omuntu oyo obadde okimanyi. Kale nno njala kutegeeza nti tokiyita kyakusaaga. One, ogaana ogamba nti omuntu ono engeri gye yatuula n'ateekateeka n'afumba emboozi n'ajja agintuuzamu n'ansaazisanga n'anzuukusanga n'ankubirizanga naye nga ye akimanyi nti afeekinga. Kakati oli agamba nti n'ekyo kiringa ekitali kinene. After all yalina musiraamu mulungi, yali musiraamu mulungi ayambadde obusiraamu naye nga si musiraamu. That is one. Two, oli agamba nti naye omuntu ono waatuulira n'akola enteekateeka namutaayiika ku ngeri gy'agenda okunfumbamu mpunzike nga mpangadde naye ng'obulamu bwe bwakunimba. Obulimba bwono butandikirawa era bukomawa? Ebbanga lye naakatambula naye biki byazze ambuulira nga ddala ge mazima? Kubanga ebyo by'obeera ozudde bisooka ne biyiwa buli kimu ky'obadde oyita amazima. Oba kati ogezaako okuntegeera? N'agamba kati njagala sooka kitwala nti omuyaayo ono tewali mazima ge yali aŋŋambye. Nti lwaki? Bw'abanga asobola okunkweka eddiini ye nga mu Katuliki awedde emirimu mukomba mudaali
n'abanga yeerimbika mu busiraamu newankubadde yabukuliramu n'abumanya n'ekyo tekimala bw'abanga atuuka okukola ekintu ekyo omuntu ono kiki kyatasobola kunkola era kiki kyatankolanga kubanga olwedde buno obulimba yabunimba dda n'abuntambulizamu ne tuzaala n'abaana. Njagala kutegeeza nti ebirowoozo byo bitambula bikaluubirizibwa oba bizitoowererwa okusukka ku kino eky'eddiini. Mulimu abantu nga newankubadde abadde akwagala nnyo nga from okuva ku ekyo atandika okukulaba ng'omuntu omugwira. Era omuntu bw'aba awaliriza ayinza okuddaaka neyasika ekintu n'alwanagana nakyo naye olw'aba atandise olugendo olw'okutambula mu ngeri gy'atatambulangako naawe kubanga already naawe alaba oli muntu mulala tasobola kusigala ng'atambula mu ngeri y'emu n'omuntu gw'azudde nti mulala. Oba ontegedde kati? So don't joke with it. Ogambye nti wali muto, that is very okay. Wamuwanga bw'olowooza. Naye mbabuulire bayinza okuba nga tebakulimbangako. Waliwo amazima g'ozuula ku muntu nga bwe yali gakugambye oli togenda mugalamiza omukube. Oba oli awo n'abamu nga kiyinza n'obutaawula obutalemesa relationship yammwe kubanga ebiseera ebisinga omuwala ng'oyo osobola okumwetayira naga well n'ayagala musiraamu naye omuntu ono okusinza ku kifaananyi kyandaze muntu mulamu and all that you know. Naye ng'oli asigala agamba Mukama kino kiki kyendiko n'omuwalula n'ocomplaininga mukazi gwe wakyuka kati ekyo kyokka ate onooyongera okubisajjula nga bw'akulira ng'ogamba nti ekyo kyokka tunaabeera ku ekyo nga ye asigala agaba ne waliwo ekirala kyennyinza okubeerako ekisinga kino. N'agenda ng'akenena omukwatako takyakuwulira weegula okola buli kimu nga wabimuyingirira eno bifulumira eri kubanga yakugjamu obwesige bw'otaakuuma wabuyiwa. Nsaba kkirize nkutwale ku story ey'okubiri. Story eno ey'okubiri nga ngikutwalako giwa obudde. Obulamu buno bututuukako naye ng'ebintu bino tubitwala nga bikulu. Oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi, oteekateeka okubeera ne family, oteekateeka okukola amaka. Ofunye omukisa nti ebigambo nga bino bwe bijja nga tonnaba kutuuka ku stage eyo kakati ojja genda okugituukako nga wejjukanya nti ekintu kino nzikira nga nakiwulira. Please bannange weesiimye nnyo kubanga ogenda kubeera omugezi ayigira ku nsobi ez'abalala weewala okubeera omusiru ayigira ku nsobi ezize ye kennyini. Katuulirize emboozi ya sister oluvannyuma lwa bino. Baklanti baffe abadde Mbero Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala ggula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe entono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6. Naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooke obyetaaze. Osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nza saagala mu muwogo. Gwasalawo nti nedda saagala mu ffene. Gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 2 njagala 5/5 3 oba bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi. Neighborhood nnungi masanyaze mazzi weebiri. Abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa. Awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali. Era mugenda kubalaba weebali obusukka kuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mwine oggulawo. Saagala muŋŋambe banneighbor nga wano tebaliiwo estate muwulidde empya.
kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba ndagaano 5 kwa 5 ku milioni okutandikira ddala ku milioni 5 n'okwambuka. So woba omanyi musawo yoweza milioni 5 tunoonyeeko. Neighborhood tugenda gibalaga yonna eri yonna mulaba amayumba. So mutukubireko ku namba zaffe mama nga oziyitawo tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday. Esimu zaffe nga bulijjo 0752110514 onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp abasinga ogamba nakuweereza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi. So eseti yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5 kwa 5. Abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2 n'ekitundu okuva ku main. Amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga, amasanyalaze tugenda gabalaga. So boda ekinene ennyo ya 2,000 okuva ku main. Then ettaka muliraba litandika naki nakkubo lya kyalo naye 5 kwa 5 n'okwambuka. You can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku milioni 5 n'okwambuka. Waliwo omuwala yali mukozi ng'alina amaka g'omuntu omu ge yakolamu kati ku mitimbagano kuno yajjanga kumulangira oba yalinga amulangira oba yali amugambako simanyi kale bwe mba nkyonnyonnyola naye kintu kino kyankwatako fayini kyankwasa ennaku koye yali abyogerako naye ate sigwe nzize okwogerako nzize kwogera ku ludda lw'abakama baffe abakozesa abakozi naddala abakyala abaami bo si nnyo naye abakyala omukyala omukozi w'omwagala nnyo era omuyita mugandawo abamu bayita bawala bammwe mwagale naye funawo omukoma bakyala mufuna omukoma abakozi abo omukozi leka asigale nga mukozi tekawo boundaries. Waliwo ebintu bimu byatalina kumanya. Esitike ku ka message kinali njagala okugamba Mr. Sozi waliwo omukozi ebintu byatalina mmanya okusinziira nti nze nina amaka ge nakolamu emyaka 5 nina bingi bye mmanyi bye sitasobola kwogera wano kuba omukyalo ono abantu be nali nkolera babeera nnyo ku internet tomanya bayinza oba bali connected ku Sozi mu family ne bawulira emboozi efa maka gaabwe nga njogedde wano ate kyesitayagala naye nze okusinziira nti nali nkozeeko mu maka g'abantu for more than 1 month nabeerawo for 5 years bingi bye nalaba mu maka. Omukyala weewumbewumbe weekuŋŋaanye leka omukozi alabe bino ebiri ku ngulu naye ebiri okusukka wano waalaba tomukkiriza kubimanya please mukuume ebyama. Omukozi n'atuuka okutambula nga akumanyi ng'atambula n'ebyama byewaayi. Kati nze essaawa zino navaayo ewa mukama wange 2:21 eno si 2:25. Mukama wange tamanyi wajendi tamanyi naki kyenkola tamanyi pozi sometimes ngenda olaba nga likinze video zange kwakoma nange nkoma kumulaba ku videos naye jjukira abakozi be nalekawo ewaka bonna bakwano bange era mmanyi buli kifa mu nnyumba ewuwe naye ate nze tamanyi nakinfaako. Kati ngenda ne scrolling ne mulaba ku internet ne mutunuulira bwenti nga mumanyi buli kimu naye nga nabimanya atya ye yandeetera okubimanya. So akamessage akatini kembadde mpisaawo Mr. Sozi omukozi ono waddemu mwagala waddemu mubiibiita waddemu musuusuuta mumuterewo limit ku bintu byalina okukomako okumanya. Bakyala nimbi abakozi tebamanyi byama byammwe bakyala nimbi. Akalowoozo kembadde njagala okwogerako Mr. Sozi abakyala
mwekuŋŋaanye mwekumeekume mumanye we mukoma omukozi. Ke kalowoozo ke nali njagala okugambako Mr. Sozi nti nze akyogerako nkimanyi akuba sisobola kwogera byama by'abantu okusinziira ku kimmanyi. Ne mu maka galimu nali nkola ennyumba yalimu estate ng'abawala abakolawo bonna bamala ne bafuuka bakwano bange olw'okuba nali nganze enfuluma nga ngenda ku makya ne nkomawo olw'eggulo bantumanga ebintu bye baayagalanga ebweru ne mbibaleetera so nabafunako emikwano nga tunyumya nga bannyumiza ebikwatagana ku bakama baabwe. Ennyumba mwe nali nkola yali kayina naye ng'ewantu we yazimbibwa waaliwo kale obutategeeragana. Eri estate waliwo wozimba kayina, waliwo wemuzimba eza wansi, waliwo kale balina engeri gye badizayiningamu estate eri. Kati nze mu kayina mwe nali nkola waali design kubeerawo nnyumba za wansi. Kati nze mukama wange yava bweru okugula eyo poloti ate teyagigula ku estate, yagigula ku muntu eyagigula ku estate. Kati so ye bwe yatuuka yazimbawo kayina ne bagezaako mulemesa n'agizimbisaawo kibuli engeri gyali nti alina ssente yagizimbisaawo kibuli. Kati nayimiriranga waggulu mu kayina yaffe ku balukoni ne ntunuulira baboosi b'abakwano bange nga mu butuufu ntunuulira emboozi ze baabanyumizaako nensiriikira bwe nti omanyi ndi mukyala musirikise. Kati ate ng'ovudde ne ku ekyo Mr. Sozi nze omwami gwe nteekateekwa okufumbirwa kale gwe ndi naye mu relationship musirikale bano babayita batya abakuuma abakulu oba abakungu. Kati omwami ono buli maka gatuukamu afuba nnyo okukwana abakozi b'omu maka kubanga mbu bw'obakwana oyanguyibwa ofuna ebikozesebwa okitegeera. So akwana mangu abakozi b'abakwana abafuula mikwano gye. Naye era ogenda okulaba ng'akomawo ewaka ng'akunyumiza nga kugamba mwana gwe nkunyumiza ki nti kino n'omugamba olimba oyo naye omukulu bw'ati akikola nti yes. Kati nno nze nina olugambo kati nno wajja n'abinyumiza nga ngendayo nga mulaba nga mutunuulira bwenti. Kati okitegeera otambula mu kkubo nga tomanyi na muntu akumanyi naye ng'otambula mu kkubo ng'abantu bakumanyi naye nga kyavaawo ku muntu gw'obeera naye ewaka. Lwaki omukazi yalaga jjala. Ebiseera ebisinga abakyala ffe tulaga jjala. Tulaga jjala tutya? Nojja n'onyumiza omukozi ebyama byo byonna oba okuba bamufuula muganda wo n'olaga jjala n'okuba essimu ng'omukozi awulira. Omukozi ono abeera eri ng'alongosa naye amatu gaba gamuyimiridde gati gabanga gapusi. Okitegeera n'otandika oba okunyumiza mukwano gwo byama byonna n'obyogerera ku ssimu bwe bbwa ng'omukozi naawulira. Okitegeera omusajja n'alyoka nkola kino omusajja ng'ebyo byonna bigwa mu matu ga mukozi. Kaakati ate waliwo bano abakyala Mr. Sozi abateeka obutula mu mmere y'ababba baabwe. Obutula mu bumanyi obudagala ffe tubuyita butula. Waliwo abakyala abateeka obutula mu mmere y'ababba baabwe n'oteeka akatula mu mmere ya bbaawo nga n'omukozi alaba. Waayi mukozi sooka omulimbelimbe mugambe genda mu kisenge kyo omulemu oba muleetereyo kafirimu mugambe badde ngwetedde kafirimu sooka ogenda olabe kafirimu kali funa engeri gy'omulimbalimba aveewo gw'okola ebibyo. Ne oba oyagala kukolera kadagala koba kunyookeza oba kukola ki at least weeteekemu ssente omukozi muwe essente omugambe genda osibeko ku nviiri
osigale waka ng'okola ebibyo. Just nze nawuliddemu okw'obulumi mu mutima lwaki lwa byama nange bye neetisse ku mutima kuno bye ntunuulira ewa mukama wange ne ŋŋamba Katonda wattu n'ekyo nakyo kyali bwe kiti n'ekindi nakyo kiri bwe kiti nange munansonyiwa okubanga sisobola banyumiza kubalambululira nja kuba sikikoze bulungi. Simanyi oba Mr. Sozi ekintu kye mbadde njagadde okwogerako kitegeerekese naye nga naddala abakyala manyawo okoma omukozi wo wadde omuyita mulungi simanya muganda wo banange mumanye we mubakoma. Kyova olaba abakyala abamu batuuka ne bagamba kale omukozi wange yali mulungi naye oba yakyuka ki wansonga yamala n'akutegeera okuva ku mutwe mpaka ku kagere. Kyova olaba ekitiibwa kyakuwaamu. Kati kiringa omukyala ekitiibwa kyabadde bw'obanga n'ogeza n'omukwana ate ng'oluusi takukkiriza nakukkiriza ekitiibwa kyabadde akulabiramu akikendeeza. Okitegeera kati kyekiringa omukozi buli lwagenda nga akutegeera ekitiibwa kiri kyabadde akuwa kyova olaba kikendeera gwe n'otuuka n'ogamba omukozi ono ekitiibwa kye yali ampa tekyakendedde kiva ku ebyo byaba akumanyiiko. Kansubire oba meseji yange etegeerekese. N'ekyokulala kyenjagala okwogerako Mr. Sozi nganze omuntu eyali akuzeeko mu maka g'abantu ebintu ebikwatagana ku kisenge. Mr. Sozi waliwo ekintu kye mbadde njagala okwogerako neebuuza lwaki kale oba nze ali protective ennyo naye engeri gye nali nkozeeko mu maka g'abantu that's why ndi bwe nti ndimu ekiri ekigamba nti lwaki oleka ekisenge kyo nga kiggule ng'ogenda ku mulimu. Bw'oba ng'ogenda ku mulimu ng'ova ewaka lwaki toggala kisenge kyo? Omukozi mu kisenge ky'abaana nakiyo ki nga toliiwo ewaka? Galawo ekisenge kyo omulekere ewalala ennyumba ewalala wonna naye ekisenge ekyo kyonze mbadde nteesa nti Mr. Sozi omuntu owandibadde ng'osiba ekisenge kyo ng'ogenda otambula. N'ekyokulala ku by'okulongoosa ekisenge omukyala yenna nze manne ndowooza nti yandyerongoosezza ekisenge kye n'atakitwala mu mukozi. Bannange nze mundekesi sijjonkera bakozi naye okusinziira ku bye mmanyi omukyala ono yandibadde yeerongoosezza ekisenge kye oba si kyekyo ng'oyagadde omukozi akuyambe ku kisenge sooka oyala obuliri bwo pangapanga ebintu byo omukozi agenda okujja nga akubakuba nfuufuna kusiimula n'atambula n'agenda naye mugenda ne mwegayaalirira omukozi najja olongoosa ekisenge kyo kyonna kyonna nga kiri nagalaale. Nze ndi mukyala munnammwe ate bannange munsonyiwe bannaye njogerako bwogezi naye omukyala ekisenge kyo ge makaago. Nze ŋŋamba oba waliwo we tuyinza okukyogerako Mr. Sozi ku kyekisenge ekyo. Mulaba kino ekisenge omukazi osobola okukirongoosa ku Sande noddamu okirongoosa ku Lwokusatu oba noddamu okirongoosa ku Sande. Simanyi nsonga lwaki omuntu oba olongoosa ekisenge kyo buli lunaku nga tolina budde kuba n'abakyala abakola kuba tekiba oba okiddugaza okola ki ng'atookera ku makya n'ogenda ku mulimu ne mukomawo ekiro. Nze ŋŋamba oba wandikyerongooserezza mu wiiki n'okirongoosamu emirundi 2 oba 3 kale bw'oba tosobola kyerongooseza ababeera ebbize nnyo. Nze ŋŋamba oba wandibadde ng'osooka n'okitereeza then omukozi waba akirongoosa n'omuyita ng'omaze okukitereeza. Bannange ensi eno ekyuse nnyo naye nga ekintu kye nnina obulumi bwe nnina ku baboosi
nze obulumi obwange buli ate kuba boosi tebuli kunze nga nze yali omukozi obulumi bwenina bulina kuba boosi omukozi n'atambula n'agenda n'ebyama byo kyekisinga okunnuma era naawe wensabira naffe abakyala abafumbo kuba kati wadde tannantwala mu butongole naye muyina obulumi bwenina ku ffe omwami wo oba omukyala wo n'abeera ng'amanyi ebyama by'ewammwe byonna yes katugeze sisita wo n'abeera nga kati Mr. Sozi katugeze nze ndi sisita wo nezijja nenkubuliramu ekizibu kyange kale nompa ssente n'engenda ate nomala nokugenda n'okinyumiza mukazi wo nooyo sisita wange kyabadde wekiti newekiti newekiti mukazi wo n'abeera ng'amanyi ebyama bya muganda amanyi ebyama bya muganda wo musajja amanyi ebyama bya maama wo tuyange ekintu ekyo kinnumya omutwe ensaso zonna onsonyiwa naye nze mpuyanga muli omuntu wandibaddeko n'ekyama nga muganda wo aba akusabye akasente ngaako ng'osobola okukamuwa mukazi wo n'atamanya oba ng'osobola okukamuwa bbaawo n'atamanya kizibu kya muganda wo ekyo kyembadde njagala okwogerako Mr. Sozi naye ng'okusingira ddala obubaka buno obulumi bwajja kwona omukyala eyali ayogera kwe yali mukama we nange nenzijukira nti amaka mwe nakola emyaka 5 navaamu nga netise ebyamabiikirivu bye sitasobola kwogera kati n'olwekyo nensalawo nzize njogereko neŋŋamba ti omuntu ndowooza oba wandibadde oteekawo limitisi ku mukozi by'alina okumanya mu bbanga ly'amala mu makaago nti ebintu ebimu tusaanye twekuneze abakozi bano baleme bitegeera kubanga abakozi abamu munaye si bangu si bangu ebyo munange Mr. Sozi naye njagala kujja mu maaso awo mbaweeyo kasitoole akanaaba akakyamufu aka boyfriend wange gwe bantomerera mu maaso gwe bantomera nga boyfriend wange gwe batomera nga ndaba oluvannyuma n'enkigattagatta era n'enkizuula nti boyfriend wange yamanya nti agenda kufa osanga twandifudde ffembi ngenda kujamba nyumeza ku kasitoole naye ng'ekikulu kyo kyembadde njagadde okwogerako leero kyekyo twekuume eri abakozi wadde tubaagala nnyo naye tubeekuume nandyekase ne mbanyomeza emboozi eyo naye Mr. Sozi nkwegayiridde mpulira nti okunyumya ebyama naye nga mpulira ebyama bibula kumbotola mutima sisita eyo nayo yennyumya ye naye ebigambo bitegerekese bulungi newankubadde ng'awudde ng'alwanagana nnyo okubikkula ebyama naye tubuulire ku biki ebyabaawo anti olugambo mmere ya mwoyo ffenna kwe tugumira tubuulire ku biki ebyabaawo lwaki otukotogera okutuuka ku ekyo tukweke gwe kyusa kitundu ate yogera bitundu nga nti bino byabeera Masaka biba nga byali Kampala bino byali Kiboga byali Mubende byali Mitiyana byali Iganga byali Mbale mutukula ffe tutambulirawo lwaki otufiiriza bannange olwo ndi mu kwegayirira mbasakira olugambo naye twesunga okulira emboozi yo gy'ogambye omwami wo gwe baakutomerera mu maaso nga bwe tugirinda njagala okubanyumizaako nabagamba nti emboozi ebintu baba babiŋŋambye stories mba nziwulidde njala nnyo okuzireeta we zikolera amakulu nga bwe tulinda eyiyo kambabuulire omuntu ono kwali ku mukutu guno mulungi nnyo very active naye akyekuŋŋaanya kino bw'ayinza okukitunyonyola yaŋŋamba oba okinyumye kive mu ddiiro naye nga asobola kukinyumya okuva ku ntandikwa yakyo n'enkomerero yakyo but guys omuntu ono yali ayogera ku ngeri gy'atayagala kukola video call ne bw'oba ofa otya oyinza okulowooza nti aliko ky'atayagala balabe omuntu ono kubanga takola video call ali mu nsi eza tekinologiya ayina abantu bekyaddondo omuntu ono okubanga always audio nga ngamba Sozimo ekyantuukako
okusinziira okuva olwo okutuuka okusalawo okubanga sikkiriza video calls ng'agamba munnange it was a cost ate omuntu oyo yali boyfriend wange kunzo otyo nga ngamba bino bye tubeera ku video calls kati nze ndi mirimu nkola yali mu kuvuga motoka oba agenda kutambuza amabaluwa oba delivery yonna gyonna gy'akola oba kuva ku state emu okudda mu state ndala. There is a way I would engage him ngamba nyumizaako nneme kusumagira obudde babanga babukwasaganyizza ng'onaasobola okuba nga abeera ku ssimu. Nagamba asobola okukola video call n'agenda obanga nyumiza kati mu kunnyumiza asobola okukyusa kamera. Mu kukyusa kamera ku video call gye tubeerako ng'asobola okubanga bw'aba ayagala ndabe ye ng'alina kyangamba kamera ajja kumpa front kamera nja bbanga mulaba. Bw'abanga alina kyabadde ayagala okundaga nga kiri mu maaso ajja kukyusa kamera ampe back kamera ey'essimu ye. So kyabeeranga bwe kityo. Era olumu yali ng'asobola n'okusala speedi oba n'apaakingamu bw'ati nandaga bulungi ekintu oba n'afuluma. Nagamba nti obulamu obwo bwali bulamu bwaffe obwa video call. Naye olunaku lumu kyatuukawo omwami wange boyfriend nga ndi ku video call naye bwenti alina engeri gye yakyusa anyumya emboozi eno n'owulyanga firimu nti yandaga ekiri mu maaso nga ndaga naye kennyini. Nagamba naye kino kirina engeri gye kyali kibaddewo ng'oyinza olowooza script kubanga yandaga ekiri mu maaso ate mu kaseera ke kamu kennyini ako yandaga kamera naye ng'olwedde agenda okukyusa okundaga kamera nze nali nina kyendabye ekyalabika okubanga takirabye. N'agamba nalaba accident ng'ejja okusinziira ku mwami bwe yali oba boyfriend bwe yali yeeyisa kizibu okugamba nti yali alabye ekigenda okutuukawo nenze nali nkirabye ng'akozesa back kamera. N'agamba nti nze nalaba ng'essaawa yonna omwami wange agenda kufuna akabenje. Era njagala okubategeeza ebigambo bino okusinza ku sisita bwannyonnyola baatomera omusajja we nga bali ku video call simu neewandagala. Kakati ng'osigala obeera awo gamba nti oba omusajja ngenda kulaba nga yeegaganudde essimu agiye. Nagamba video call teyavaako ne kati yali tesobola kumpa kye njagala kulaba nga bwe neegwanga egudde wansi kati oluusi neesigala nga etunudde wansi oba neebanga egudde kati neebanga ekuwa tugeze waggulu w'emmotoka bwe wati. N'agamba nga mpita mmotoka ng'esirise nga siwulirayo kanyego. Kakati netandika kuwulira nga wayisa akabanga. N'agamba nga ndi ku video call nempulira. N'agamba poliisi nejja nga ndi ku video ne bakwata essimu nga ndi ku video abajja olwo tuli ku poliisi ne bagenda ku. N'agamba ebintu byenjogera byapeninga within nga 10 minutes kubanga tekyalwawo kubanga poliisi etuuse. Gwe emboozi gye njogerako kati omuntu aginyumiza nti munnayuganda entanyumiza nti bibadde Uganda. N'agamba poliisi bakwata video nga kwendi bwenti nkanudde ninga awunze. Era bo bakyanguya awo baasooka gamba nti olwedde omwami abadde ku ssimu naye ate kati neobawo argument nti ate asobola atya okubeera ku ssimu ng'eri ku video. Kitegeeza nti essimu erina weebadde kwegamba nga omanyi abantu nga bagezaako okwebuuza olwo babyemubuuza n'abanyonyola nti essimu abadde alina phone holder kwagitadde bulungi n'abasiigira ekifaananyi ate nga ne accident tevudde ku ono. Okuva olwo takola video call. Olumu omuntu ayinza okugamba nti sikola kintu kino n'ojajinga n'otema omugambo yayana okumanya lwaki takikola ojja kubaako byotegeera. Tugende ku kisembayo ekyabakozi. Ekigambo kino kibeere ekyokuyiga eri abaami n'abakyala abakozesa abakozi awaka. Naddala abakyala kubanga abakyala babeerawo obudde bungi okusinga abaami. Byonna byayogedde bituufu bingi bibeerawo. Abakozi abo babeera ne access ku bisenge by'abakyala n'abakyala abamu tebibalya.
musasula ateeka obbikola byonna naye munnange bino byongedde okuteeka obufumbo bw'abangi mu katyabaga. So tuteekeddwa okumanya nti abantu bano essaawa yonna asobola okugenda bw'agenda njagala kukakasa bw'oba oyagala otegeera bwino w'abafumbo obuuzanga omukozi abakolera ajja kukubuulira. Abakozi baba ne information okusinga n'abaana. Kale eri bw'agambye nti omwami we mwami tubbi ye bw'abaana alina kyagala otegeera mu maka akwana abakozi. That is so true. Abakyala mwine engeri gye mwesiga ne mutasengejja. Olumu ekiyinza okwawukanako ku baami era ojazuula nti omukyala ono bw'aba alina amazima g'ategedde ku mwami agategedde through mukyala we. Nosanga omukyala nga wakitiibwa nga yasoma. Abakyala olumu mwagala okuwulirizibwa nga kyekizibu naye notasengejja ani agenda okuwuliriza ani gwogenda okuopeningira. Abakozi bagenda okugenda nga balina bane lumu ndi banyumiza ku mukozi gwe eyali asiibula ewaffe n'atusaba meeting. Kulaga nesoze era tusuubiza emboozi omwana yatusaba meeting n'atuwa report ku byalabye mu maka gaffe. Of course ebyo byali alinako access. Mrs. teyakisanyukira but nakyagala nnyo nze. Actually yasooka n'olowooza nti oba nze na plotins omukozi abeere nga atutuuza but nze njala obbabuulira nti abakozi bingi basobola okutegeera awaka naddala ku bakyala bingi. Kale okwegendereza okw'ensonga nkulu sister nga bw'agyogeddeko. Nsaba okkirize Mukama ampe ekisa naawe akuwa ekisa atusinkanye mu story egy'okubanga eddako. Don't die with your story. See how we are benefiting, see how we are learning, we are getting such information okuva mu bantu abafeke nyini abalaba show zino. Don't die with your story. Come and share. You don't need to reveal your identity. Oyinza okwambala amanya g'omuntu omulala, oyinza okwambala ekyalo ekirala. Interest yaffe eri mu kumanya olugero olwo lw'osirikidde olukutuddemu oba oli awo olwetikkule ate lubeereko n'abalala be luyinza okutaasa obulamu bugende mu maaso. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere. Assalamu alaikum. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.